nze Bukenya Moses era nga ndi incumbent mu kibuga Seeta Gongobe zone. Olwaleero efuuse Seeta B kubanga yagwatiddwa Gongobe ne Bugoba. Abatuuze b'e Seeta ekyamazima mu Electoral Commission ndagiddwa nti ndi mu Seeta B naye nga ndi muntu wa Seeta yonna. Era bwe mba neebaza nsooka okwebaza abatuuze b'e Seeta bonna olw'amaanyi gammwe. Nze okufuna kaadi ensifunye ku maanyi gange. Gano amaanyi gammwe abatuuze b'e Seeta mwenna mwe mumpeeseza kaadi eno kubanga ebaddemu n'amakuuli mangi ge sijja kubabuulira ssaawa eno. Bwe kyali kyetaagisiza nja babuulira. Naye ng'amazima amaanyi gammwe ge mutaddewo okwagala kwe mundaga okutambulira wamu nammwe mbeebaza ne sekwebaza era mbasuubiza ngenda kutambula nammwe nga bwe nabasuubiza mu ntandikwa ku kisanja ekiwedde nti nja kuyimirira n'abantu mu buli mbeera era ne kati mbakakasa ngenda kuyimirira n'abantu bange ab'e Seeta nga sisosoddeemu nti ono wa kibiina ki ono wa kibiina ki wabula abantu bonna kuba nze nnondeddwa kukolera abantu bonna. Mbasuubiza okuyimirira nammwe mu mbeera yonna bakama bange. Ekyamazima obuyonjo bwo bukyatubulamu awo mu kitundu kyaffe abatwala kasasiro tebamutwala mu budde. Kampuni gye twawa contract okutwala kasasiro etwala lwebeeyagadde ebiseera bye yatulaga n'emmotoka ze yatulaga mu ntandikwa nga twakaba contract eyo emmotoka zeeveera ne zivaawo. Kaakati lwebeeyagadde lwetuwa mmotoka netwala ebisaaniiko ate netufunamu n'obuzibu tuwulya nti ne kasasiro bamanyi okwekwasa mu gye batwala ebisaaniiko e Katikkolo oluusi babasimbya layini emmotoka ne zibeera awo bo we beekwasa. Era kituwaliza n'oluusi n'enkubayo ne ku ssimu ate ng'amazima kya bulimba eri ebisaaniiko tebabagaanangako kuba ye emmotoka bakola ki wabula baali bamaze okutegesuubiza. Nze ni muweereza wammwe siri mufuzi buli nsonga yonna era nga bwe nasuubiza nja kuyimirira nammwe mu mbeera yonna. Bakusomye bajja kusoma buli lwe bakusoma ng'ojja ne fayiro.